wane wantu omanyiwo abantu abajjako e Masaka batya nnyo ennyumba eyo girabye batya nnyo we bayita mu Lwera naye mu Lwera kyekifo ekitakyatiisa ewantu ewasinga okutiisa weewe eryekkoona lyolabye wova ogwo mu kyojo oyingire Kinoni eryekkoona baaya nnyo nga bw'okiwulira abalitegeera balikola ki balitegeera ono tuli mu Lwera mu Lwengo Lwengo district kati ngenda kukulaga obubuga negye bayita Mbalala Road ono Mbalala Road ngenda kukulaga obubuga obw'enjawulo ebyo njagadde kukulaga koona kituzayo ku kintu kyentera okwogerako nti okuggyako omuntu ng'alabira kumpi Uganda yaleero ekimu ku bye tuyinza okwebaza bannayuganda kati mu kyoja tuvuddewo kye tuyinza okwebaza bannayuganda nti ku lwaliro buli muntu waali asobola okukolerawo bizinesi n'etambula oba ontegeera buli muntu waakola ki waali asobola okukolerawo bizinesi n'etambula nga teyeetaaze kuyingira kibuga ekyo bw'okimanya okkakkana bw'okimanya osala puleesa kati wano woolaba tuyingira Kaboyo ab'e Kaboyo gye muli abaasomera e Kaboyo Kinoni naye ndowooza tebayinayo batakisi tebayinayo batakisi kuziyimba kuba kati abasinga babuyimba nga babugatta kati ono gwolaba yenna kati Kaboyo ekyo ekisaawe kyekimu ku bisaawe ebibeeramu emizannyo gy'amasomero eyo Kaboyo siyo eryo lya kkanisa Church of Uganda kati nno ku bantu abamanyi Kinoni Kaboyo ate gwe mutima gwa Kinoni oba ntegerekeka Kaboyo ova Kaboyo kati ono Kaboyo yenna ngenda kulaga ono Kaboyo yenna noyingira nolyoka oyingira mu tawuni y'e Kinoni naye Kaboyo gwe mutima gwa Kinoni era ze nsimbi za Kinoni olabe wava akakaawo ebyo ebyuma by'emmwanyi wano wansi ebyo be bagagga ba Kinoni kati omuntu ayitamu ayinza obutawula Kaboyo na Kinoni y'omu kati ku lwaleero naye kati ndowooza olaba biri kyengulu nakyemmanga ebyo ebyuma by'emmwanyi kati DJ Kajubi Pro omulabye DJ Kajubi Pro ate yalimu yennyini kati abaana bali mu bitundu byabwe beeyagala kati omwana omusanga ekinoni wano nga tolina kyomugamba agenda Kampala akamotoka akavuga bizinesi butambula ku kakapita akatali kamaanyi nnyo kati libayitanga eddwaliro lya Dr. Lwanga waggulu awo Gioma Gardens ogiwulira njiwulira Kinoni kati eno Gioma Bisulo kati ate garden eri mabega wano oyita wano ku Toto era omuntu kaganga ku Toto Kinoni bakuteeke ku Toto Kinoni bakuteeke ku Kyennakalembe kati Ekyennakalembe kyekyo kyolaba okwolaba ebipande by'NRM yenga be bawambyeko kati ekyo Kaboyo kikutwala ne kikusuula Ekibengo ne kikusuula Kabasanda Kalububbu
Mitete neno muyinayo kabasanda ngowe butambala ne kikusuula waliwo akatundu awo kenneerabidde ng'ovudde ekibengo katundu kyako nkeerabidde ogwe mu kyoja odde ekyabiri kyabiri ani yayimba ekyabiri burundi ono omusajja wamwe Semakulu yani lutaaya kati ye miti ebiri si kyabiri bwebwe obutundu bwaffe kati wano tuli matwale ono kino tuli mutambulamu mpolampola katawuni katonotono ndaba tukafuluma kati wano tukafuluma kati olaba wano ekyo ekikuba okuli akapande okiraba ekyo yekidda bayitayo mu njagala kasaayi bayitayo mu njagala kasaayi ekitundu kyali kibi nnyo kati woyita n'ogwa ekyamaganda busubi kyamaganda ku kyaki kaali kattiro njagala kasaayi nga battiramu abantu ababbi bateega nga tekategeerekeka ne bakabatiza njagala kasaayi sajja nga badduka bano kuba oddamu ate ne mmotoka baziwulira kati ati weekend kati awo bagenda Mbarara bagenda Kabaale luno oluguudo luba bize ku weekend ono tutuusaako Mbarara jabatuusa bw'ogambye ote watutuusa mu bulo jabatuusa ati ne balinda bulo ne balaba bulo jabatuusa akati olaba ebitundu bino kati bino byebitundu gyokyasobola okugamba nti nyina obukadde bwange 6 nsobola okufunayo yiika z'ettaka 2-3 onfuna ne weetuulira eyo n'okola n'emirimu gyo nga tewali agamba kati eno osobola okufuuka empologoma yaayo osobola okufuuka endagiriro address wadde nga naye toleetayo kafuba waliyo abagagga baayo kati wano woolaba ki ekiri wano kati eryo ekkubo ligenda ku gundi Bishop Ddungu eyo lyali essomero ly'abagagga nakati likyali Bishop Ddungu kyamaganda kati guno omukolo baakuyise kati bampita bagutegeddeko kati sigumanyi awe tugusaasaanya naye baaba tugutuukako waki lumbe kwabya lumbe kufiirwa ndabanga okufiirwa kufiirwa kati weewo twolekedde kanywe ku lwendo lw'amazzi ngenda kubakomyawo nga tuyingira Mbiriizi nyinza obutabalaga butundu bwonna ngenda bakomyawo nga tuyingira Mbiriizi ewa SBL Sounds empologoma y'abannalwengo SBL Sounds empologoma y'abannalwengo ne Haji Shafiki Haji yakava China okutikkula emaali tali siwa kuno yali international bwati ekintu yakikyusa anti kati mu Masaka bw'oba oyogera events company oyina okwogera events company SBL ogirekawo aya tuleka mu Kiyembe tetusuubula mu Kiyembe kati ono tuyingira Degeya kifo ky'ababbi bano eba Francis Sebunya bano Degeya kafoka simanyi oba naye era nga bw'okalaba bwe katakula katoweka weno anje tulina katwe kibuga ky'abaddugavu kino ate baali babbi naye ndowooza simanyi oba baakyusa era ko nga bw'okalabya akatundu tekakula tekeeyongerako tekakyuka lwebyo tewali akola mu bizinesi bakulumba kiro kiwugulu yogunya sekitotome omusuubuzi omubbi Degeya wano omusuubuzi omubbi Degeya wano kale kyekyo genda kubaza Degeya tumuyitamu mpolampola ngenda kubaza nga tuyingidde Mbiriizi kati waliwo agambulidde otuukidde ddala Mbiriizi tugende ebitundu bino nyina gundi gyengezaako okubalaga
ekifaananyi kyosiiga olwo n'abadde bakirabye naye tusiigidde ekifaananyi ekyo mukirowoozeeko kati ono tuli ku Mbalala Road oyina ebitundu gy'otuuka n'obuuza nti omusajja ono gwagamba nti nze njagala awo nsangi tosobola gikola ki tosobola giteekayo abantu abamu tebakyatunuulira Kampala nga ye final destination abantu abamu tebakyatunuulira Kampala ekibuga nga lyessuubi ly'ebyenfuna lyokka nti bw'oba tokoledde Kampala era kati ng'oyagala okuswala ova mu Kampala n'ebigatto byo ne paso yo n'ogenda okujja mu kyalo abasajja mu kyalo bavuga z'ekawundo muganda wange abasajja bavuga zimpenkoni anti kati olonzize anti ogenda okulanga tokyalina kyoli tebantegeera tebajja kumanya tolina kyoli tekamu buddabaawo ani akumanyi era agaani oyo olwo kimanyi nti eno abasajja ava wali najja ku dduuka aleka kyeno abasajja ekyenjawulo kye balina bakolera na ku bizimbe byabwe kati gwoleeta yopangisa asooka azimba ekizimbe kikwennyini kwakolera kati ogenda ogira oti nga toyina kyonyumya ge mazima lomba nkomawo kukyala toyina kyonyumya abasajja bavuga emmoroka ensajja emmoroka enki moroka ensajja kati wano we bayita batya buno obutundu waliwo abagenda okugaa nti awo buudi sikamanyi nnyo kategeera ateekewo erinnya teekawo erinnya kati mulimu obutundu obumu nga saabukwata buno sijja kulimba nti mbukola ki nti obumanyi mbumanyi nnyo oyo ye Kaabalungi Kaabalungi mbadde sikamanyi ng'ekitundu nkimanyi naye nga sijjukira nti weewano okirabye kirowoozeeko oyinza obutadda wammwe gy'ozaalwa naye oyinza okukwata ku kkubo ly'ewammwe oba onfunika obutaddira ddala eri n'otaddira ddala wammwe naye n'okwata ku kkubo ery'ewammwe n'omanya nti nze ndi w'ebusubi nti nja kukoma Kammengo nja kukoma Kayabwe nja kukoma oba nja kuyitawo ngende Mbiriizi onfuna Lugonvu yadda Mbiriizi eyo niraba bwe nnengera ekibuga kati ekyo ekibuga Mbiriizi kati ekyo tokiyingira kati ekyo ye Mbiriizi town eno yena tuli mu Lwengo district omuntu awulira Lwengo n'alowooza Lwengo yeeyo enkoko gye zitakulanga zizza maaso nedda ssebo nedda ssebo okiwakanya era ezimu ku tawuni ezisinga obunene mu Lwengo yeeno kati waliwo nekyazanga naye Lwengo naye ngenda mukulaga waliwo awo obutundu busimanya Katovu Malongo naye ab'e-Lwengo tulimu bagamba bazimbe kalina nakyo tokyerabira nkuwulidde bategeeza kyonna kyogezaako kakasensi kiri oke ate zibula ebutambala neeno zibuleyo ebutambala nalabye musitudde walabye naye Lwengo kalina tuzirina Mbiriizi bw'oba ogamba mpozi ngamba kati wano wetuli gamba Mbiriizi abalinayo kaneeno kaliwa iyo we iyo aye no si yokka eyo ogirabye kati ddamu oyogere Nyamanza mukubwa njirabye kati tuyina nene ey'ekyemmanga ogirabye kati tuyina n'ezino ozirabye obadde okyabuuza kalina tugende maaso empologoma y'abannalwengo ngenda kukulagawo si buno ye ali maka ge kati tuyina n'eno okuli Finance Trust Bank ogirabye mpozi waŋŋamba nti ku banka abalooni be badda waggulu loan department anti gwasinga obbeegu yabatwalya teri loan department eri wasookewa emiranga gibaawo mingi edda balina bateeka waggulu kituufu
Mbirizi tumufuluma. Mbirizi tumufuluma. Kati wano woyita Shafiki Uyao. SBL Sounds. Ali awo. Shafiki naye gyeri. Masomero mwegali, makwaliro mwegali, banka mweri ogirabye. Kati twoleke ekitundu ndowooza olaba amayumba kyekiri kye naggambye njagala otunuulire. Ondowooza olaba amayumba abasajja ge bazimba. Amayumba g'ebirooto byammwe abasajja ge bakola ki? Ge bateeka eno ate nga for them it is normal and okay. Era eno bakya lengera ekizimba omusajja kyawanise waggulu simanyi oba okirabye ez'okuba tokirengedde. Kati eno era ziggalagi zikyakola kaprimoke kabaamu munda. Ofuna? Nkutegeera bulungi. Kaprimo kakyakola kabaamu munda mpola mpola. Kyekyo nno nkukomyewa mu kitundu ekisooka. Ogansi wano? Nkukomye nzikiriza ngenda kukumazaako olwengo yenna. Kube lwengo? Ngenda kukuzza Kyazanga. Ngenda kukuzza Kyazanga. Lyantonda agaziwa nnyo munda naye tugenda muyita ku bbala. Kati tujja kudda kanyo ku lwendo lw'amalombe. Amalombe ogamanyi? Oyo yalinga waguma Kisuule. Nga yagamba atya? Kanyo ku lwendo lw'amalombe. Tukomewo tubambage. Abasajja awo. Abasajja bagwana bimuli byabwe. Tetulina kye tubabanja. Naye entambula y'eno enguudo si mbi nnungi. Tolina ogenda andi kati kankuleke. Kankole ki? Esooka otwala olwendo lw'amalombe. Lwaki bagayita amalombe? Simanyi mazzi ndowooza mazzi. Galinga gakusaba busabi. Ndowooza mazzi masabe. Okulombalomba ndabanga ngeri y'okusabiriza. Okulomba kwe kusabiriza. Ngeri y'oluseki. Sooka onsindikemu awo okunywa. Nange mala okugiraagira. Osaba busabi. Kale.